having a desire. Essanyu lyabwe nawe litandikira. Olwaleero tuze temukuba kyeyo. Mukuba kyeyo agenda tubuulira wa gy'abadde akola, libadde ebbanga ki, biki byafunyemu ebirungi, bibi ki byafunye mu ebyo byasanze Dubai, omikwano gyafunye agitunyumizeeko, obulamu bwonna ngeri gye bubadde bumuyisaamu Dubai. Kati so ebyo byonna bye bitugenda ozimbirako story. So sanso okulaba ku OM Media nyabo. Nange nsanyuse okubasanga ku OM Media. Amanya gaffe? Amanya gange yenze Teddy Teresa, first daughter owakabi owe Dubai. First daughter owe Dubai. Bana mukoze manya ku kyeyo. Wagende Dubai ddi? Nagenda mu 2019. 2019. Ng'oluddeyo baba. Enduddeyo nnyo. Wagenda ekyeyo wakitandika otya? Mu kusooka nali wano e Uganda ng'embeera si nnungi. Nali nnawe nkola nga ndikkirina mu hoteri emu wano e Uganda. Nengera ssente teziwera, okola ssente teziwera. We najja ekirowoozo nga ngendeko e Dubai. Nteeka akasente kange. Nenfuna passport. Nagezaako nengezaako maanyi ne baŋŋaana nga baŋŋamba ndi kato. Era okyalabikira ddala nti oli kato. Nengezaako Jordan ne baŋŋaana nayo ne baŋŋamba ndi kato. Kumbe gweoli mukulu. Nabaawo mukwano gwange omu n'aŋŋamba gezaako e Dubai bajja kukkiriza kuba ye tebafaayo ku myaka, osookola n'abantu 2 3 mu nnyumba. So nengezaako Dubai, era nagezaako Dubai ne biyitamu nenninya nengenda e Dubai. Bote wagenda e Dubai? Nenninya n'ennaku z'omwezi nkyazijjukira. Ebiseera ebyo 2019 ku kisaawe wabirangawo enzigotta awo ku kisaawe gwe tebakutawaanya. Ndowooza era byalimu enzigotta kuba bampa empapulo bazaalinga 4 ne baŋŋamba bw'otuuka osooka lagayo luno. Ate oba oyingira ekisaawe, oba oyingira mu nnyonyi olagayo luno. Bw'otuuka e Kenya olagayo luno. Wali obimanyi gwe bye bakuwa? Nali simanyi era saabitegeera. Gwe tosomaamu? Simanyi lwaki saabisoma nze nali excited. Nze ekyandiko kyokka kulinnya nnyonyi. Essanyu lye nali nina kulinnya nnyonyi. Kati natuuka wali ku immigration ndowooza abantwala era balinawo abantu baabwe. Ntuuka ku immigration mpitawo ndaga passport bankubiramu bukubizi nempitawo. Kati ntuuka eri ngenda kulinnya ennyonyi nga simanyi lupapula ki olw'okulagayo. Obuzibu bwajjira naye ndowooza baali beemanyi. Kati nenkwata empapula ne tubuuza abakolako titulina kulagayo mpapula ki. Abaakubira essimu ndowooza ne bamugamba mpapula ez'okuwaayo zaalina okutulaga. Era ezimu yazituggyako n'azisuula mu kasasiro. Then ne tuyitawo ne tugenda ne tulinnya ennyonyi. Ennyonyi n'ensuula e Kenya. Okuva e Kenya paka Dubai. Kitegeeza walinnya ennyonyi 2? Kenya Airways eyantwala. Watuuka e Dubai gwe tebakusumbwa nti okyali kaana kato tosobola kukola mu kiyumba biki we babosi bo tebakusumbwa? Tebansumbuwa. Natuukayo natuukira ku kisaawe ne bankima ababeerawo omukyala yalina ebifaananyi byangulidde nga bunyambadde. Yandaga bulazi kifaananyi nti ono yeggwe konze yenze. N'aŋŋamba jangu tugende. Bwe twatuuka oba yali woofiisi balina twatuukira ne twebaka ku olwo kuba natuuka kiro. Enkeera era ndowooza ne batuvuga ne tugenda ku woofiisi. Awo omusajja bwe yanzija yajja n'anzija awo n'anvuga paka mu nnyumba gye nakolamu. Mu kutuuka bansanyukira bambi. Ne bampa n'essimu ne nkubira ab'ewaffe. Era nakubira muganda wange. Gwe tewabutulugunyizibwamu?
tebantulugunya kuba twali tukola natuuka nga ali Abannakenya 3 kati owokusatu yali contract ye n'atera okuggwako aveeyo kati myezi ng'ebiri alyoka aveeyo nze nga mugenda muddira mu kifo kye kati olwedde waliwo abaddugavu abalala naye era embeera tebeera nnyangu nga wakatuuka tewamanyira byakuzuuka saa 12 weebase essaawa 4 olumu 6 ozuukuke embeera bwetyo tewamanyira kuboggokera bakuboggokera olina okukola kati nga tetunagenda ku bibi byewasangamu kati oba tusookera bibi ku bibi oba birungi kyonna kyoyagala birungi ki byewafuna mu famire gye wagendamu ebirungi nagula amataka nina n'orphanage nina abaana bendabirira nga kirungi bana basangibwawo abaana basangibwa nabulagala naye bana si bangi waliwo omwana naye asinga okunsumbuwa bamwita Looziyo abaana babeera neddalu mubamu abaana era abalabi obeera onantwala kalolwevu ng'ogyeko ngamba ebyofanagi ngamba mu famire wagifunamu famire yo nga yo nti oyinza osanga nti famire yali nnungi gy'oli ng'ekuyisa bweti ne bweti ne bweti nti ekirungi wasobola osanga mu famire gye nali famire yali nnungi kuba ebyokulya byalingawo ate kyekyo kyali ekizibu kyange ebyokulya byo byalingawo mu budde twali tulya sijja bawaayiriza ng'era tokkirizibwa na kusuula mmere challenge yaliwo nga just omwana yaliwo mukulu tawuliriza challenge olumu kyenakola omukazi n'entya omanyi zino zi bathrobe omukazi zebebika kati yateekamu buwayalesi bwe obu earpods nengenda mu mashini nembuuza aye mashini njiwire ekaaba mulimu ekintu ekirimu nga nebuuza kiki ekyo nenda okubujjayo nga bu earpods nga nebuuza ngenda kukola nti kyokka nga bwa bbeeyi nga ebiseera bwali bwakajja nga bwa bbeeyi kyendakola nange nga mbuzaayo byabuteeka omukazi agenda obukozesa ntebukola anti mashini yabwozezza baavumanzi ne bagamba bagenda kunzizaayo e Uganda olwo gwe n'okola ki nantidde natya emugamba nsaba kunsonyiwa nange saategedde ye ng'agamba okwoza engoye ng'agamba okwoza engoye olina sooka zikebera n'olyoka oziteeka mu mashini osooka zikola oti zikebera oba oyoza engoye ng'ogenda kwoza kati ng'empale olina ozisooka ozikeberamu olyoka olabe oba ziri mashini oba mulimu ekirimu nga tosobola mugamba nti naye gwe guno ogusoose nze mbabe simanyi era kimanyi gwe ogusoose kubeera mu kusooka yambuuza ali okozeeko namugamba sinayi nali nkozeeko gwe guno omulundi gwange ogusoose naye yeewuunya oluzungu lwange n'agamba ng'omanyi oluzungu badde simanyi nti era naŋŋamba nze ababeera okumpi n'omwana we naye lwakuba kaana kalina ng'empisa embi nga sikaagaliza ddala kati akaana olumu kaŋŋambako nze tomumanyiira nze ndi boosi wo n'okatunuulira okawa empi wakawamu kumpi ndeka sina gasibwa badde manyi nti wanga waliwo yanyumizaako awo nti y'omwana wa boosi we weyamusunanga nga omubiri gumyuka kakiyakolanga kali kakulu nga koogera myaka 67 kiyakolanga ye yakasimanga ngolo ng'akakuba engolo gwe tewaba ku ngolo akali kakulu nga kasobola okwogera myaka 7 abeera ayogera ekyoba omukozi okujjako buno obuto era singa kaali kato andivuddeyo kakoze kati gwe bibi ki byewasanga e Dubai sigamba mu famire ne Dubai ebibi ebisofa sinakufuna ku by'okujjako waliwo oba nakola ki naŋŋamba genda wabweru mu kasana nga wali ebbugumu abeerayo 2 hours
ne musaba ekisonyi we nafukamira n'ofukamira be nakola nabo baŋŋamba n'oba omukozi ekiro ddamu fukamira ajja tufukamiza nga ffenna wangi wangi bakiŋŋaana ate nagenda ninamu empisa nange enfukamira mbuuza ne banziza ebbali ne baŋŋamba toddanga mufukamira oyo omukazi ajja tufukamiza nga ffenna wangi kintu kiki wakola n'otuuka n'okikola n'atandika okibakozesa buli lunaku nga kibakozesa tewali babinga nga banakenya babiŋŋamba kasitala nga nkikoze nga banziza ebbali nga baŋŋamba ekyo tekikola poziko n'ekirala nze we natuuka naye nakatuuka mu nnyumba bwe bati ne mbasabira wifi omukazi yali tagaba wifi waka nga banakenya bagirina naye nga tamanyi nti bagirina ne mbasaba nako ku gundi ku wifi yaabwe ne banyima nga bakazi tebanyima nti mu bubi naye bali baŋŋamba nja kugamba omukazi engeri gyenkyali omupya asooke mumanyiire anvumemu mutye balyoke bampe naye omwe munakenya yaŋŋamba nkulabye ozze oli mugezi wakatuuka naye osabidde wifi ekyo tekisangika ye madamu yagikuwa teyagimpa era navaayo tamanyi nti njirina naye nagifuna bagimpa bamala ne bagimpa kati ovudde awa we navaayo nakola emyaka gyange gyali 2 oba n'emyezi 2 esatu ko nagenda mu February nakoma mu May 2021 naye we nadda waliwo covid kati awo kyeŋŋamba wagenda ku employment visa naye kati yali employment nali sirina kyemmanyaawo ku lupapula kubaako nti kuliko en employment na visit visa nakunyonyondi engaawe natuuka ku kisaawe nze salina kyenasoma nze kyenali nfa kulinnya ennyonyi naye like ali visit kuba natuukayo ne bantwala ku medical kuba natuuka mu May natuuka mu February 2019 nagenda oba ku medical mu April ng'emyezi ndowooza 3 gigoddeko gigenatera okuggwako nendyoka ngenda nkole medical buli kimu ne banfuna ne ID ne nkola ne fingerprint ebyo kitegeeza wagenda ku visa ya myezi 3 then waleka banziza ku bakuteeka ku employment ye tuvudde awo kuba ogambye watandikira mu 2019 emboozi otutwaba otukomeza mu 2021 2021 nakomawo wano e Uganda ebiseera byali bya covid Uganda n'entama twali kutambula tolinnya mmotoka olina okufuna sima ebbaluwa ya poliisi eya diso eya pulezidenti okutambula Uganda n'entama kati ng'okuddayo Uganda bagamba covid yazze Dubai n'esibawo Dubai bwesibawo naye teyasibirawo Kenya kati nga kampitire Kenya yokenzire e Dubai naye gavumenti ya Uganda nayo nzibi ate nzibi etya anti bali bangamba ngende Kenya mbeereyo 2 weeks mpitire Kenya ebya covid kati wayitira Kenya nagamba omusajja nkolera ku mpapula nze saagala yitira Kenya manya saagala genda kubeera mu Kenya 2 weeks nze njagala kubeera Uganda ngende Kenya nga ninya buli nyanyonyi ne bagamba tuwe passport yo bankubiramu sitampu bakuyemu sitampu yawe ye Kenya entry ya Kenya nga ate ndi Uganda bankubiramu nebeerawo then era 2 weeks ate zaggwako ate ezaggwerako ate nga eri baguddewo Uganda nkyali mu Uganda ngeri baguddewo naye ngaolwedde era ninamu entry kitegeeza nina okufunamu exit era nenyala nebankubiramu exit eraga nti nfulumye ndi Uganda kati awo oba inafuna stamp 2
Uganda eraga nti oli exit n'ofuna ne Kenya entry. Kati ng'era olina ofuna ya Kenya entry ne Uganda n'ofuna manya exit ofune ye Uganda entry. Size stamp nnya. Saabimanya nti zaali nateekamu ssente nze saabimanya naye bagamba passport gitereke tebagiraba nti ogirina ate olinamu entry nga toli Uganda ng'ate passport eraga oli Kenya. Kati ojja otya olinya ennyonyi ate okuddayo. Anti kati awo ennaku eba yateekawo nnaku 45 era naye Museveni yateekawo ennaku 45 ne ndyoka nzirayo ezo zaali ziweddeko kwe kuddayo e Dubai naye n'okuddayo tebyali byangu. Okuddayo e Dubai omusajja yali ankolerako eby'ebipapula. Jjukira twali tulina kukola covid mirundi 2 gyali 3 eya 6 hours oba 24 hours before 24 hours before eya 6 hours before neya 3 hours before entry zaali 3. Omusajja yankozesanga covid test mirundi nga 3 nga sifuluma. Omusajja yanninyisaako ne taxi neninya taxi paka eri bayitayo batya mpozi eri ng'otuuka entebe taxi oziteeka bayitayo batya taxi oziteeka mu kitolo. Mu kitolo so twalinya taxi paka eyo mu kitolo nga nkubidde ennyonyi yo si ya leero kyokka jjukira ng'okutaddemu ssente za covid eza 24 hours oba olina okuddamu okukola covid n'okwokyera awo akasente. Nenkokya ate nga ndabamu abeeno maze basiibula nti ngenze ate nkomewo eno nga ndabira ddala tekiggwa mpaakinze buli kimu eŋŋamba siddayo kasita agambye jagenda kwosa nkya kaŋŋume neŋŋuma olunaku lwatuuka nenninya ne ŋŋenda mpulira era eyo kwennyini yakola visa eyankima ku kisaawe e Dubai. Ya visa era yakukima ku kisaawe. Yabikola yennyini yankima ku kisaawe e Dubai. Kati ntujumiza okuva ku kisaawe. Okuva ku kisaawe ntuukira mu bed space. Tuukira mu bed space? Bed space. Nali simanyi nti gyaliyo e Dubai. Bed space mutuula ku butanda. Lwakuba nti abaalimu yalinga tuteekamu ffe bajja okuva Uganda nga ffenna tulibeera bapya tetulina kye tumanyi. Naye ngenda otuuka nze nalinga ntya n'okutambula nga naye ebizimbe byonna bifaanagana. Ate gwe yali akozeeyo? Nti nali mbuli mu kiyumba nga sifuluma abweru. Nabadde mmanyi nti ngera bw'ogambye bakutuusa mu bed space nga mmanyi n'ogwasooka bakutuusiza mu bed space. Wetwasula waali walungiko okusinga bed space. Era nali simanyi nti gyebiri eya bed space. Kati bed space wetuli okutuuka kuba era mu kugenda yagamba jangu nemmereyo buli kimu kyogendanga okulyako. Kati natuukayo redde kuba ku kisaawe munyonyi ennyini gye nagiramu twali mu babiri ffenna be yakima natukima ku kisaawe era buli omu yali aleese emmere ne tubeerawo awo nga famire era nga bw'omanyi ebyokunoonya omulimu. Yabanoonyeza omulimu bagwe weenoonyeza omulimu? Neenoonyeza nze ndi mugezigezi si lwakundabira wano. Naye mwanteesa nti yagenda okunoonyeza omulimu? Twali tuteeseza nti twateesa ne mugamba gwe ndeeta kati bwe ntuuka nja nnoonya omulimu nga nawe bw'onoonya bw'ogufuna nga nkusasula bwe ngwefunira tewali buzibu. Kati wali wamusasula ezo omulimu? Omulimu nali ninze bw'anfunira omulimu nga ndyoka musasula. Naye banna era teweesiga n'abantu. Nalinako ani yali mamange omuto yajja najjamu ssente zange n'agenda n'agamba oyo yandeeta mbu ye yanteekamu ssente ezantwala nga banfunidde omulimu eyo Abu Dhabi nga bansasula wa 500 ate nga tebagabana off. Nze nengugaana kati omusajja kwe kutandika okuŋŋamba maama wakutaddemu ssente nnyingi toyagala kugenda kukola. Ne mugamba maama wange kye yanteekamu ssente
mamange oli omukyala wa tata wange tatange omuto bwe yanteekamu ssente ne bagamba tanteekanga muwadde 10 ezo ssente zalina zeekolera era nkomyewo nazo nga yazikwata ye n'asasula oli anti yajjanga alinga akebera ebintu byange abitegeka n'alaba ssente ze nnina kati nanga kanzikuterekere kati ate yewuzi yakwatako n'agenda n'awa bali eri oyo yandeeta n'abanyumiza nga bwe yandeeta nga zaaki ezo bwanoonyeza omulimu kati nze nga simanyi kati oli anfunira omulimu gwe saagala ng'alyoka abiŋŋamba mumamu yakuteekamu ne mugamba nze tanfunirangako ku ssente kati sente ogambye weefunira omulimu sente yazikuddiza ssente yagaana ne musabayo ssente n'agaana okuzimpa naye nalina kyesonyiwa kasita neefunira omulimu ate olwo nali siina na budde ojjukira oli mu kiyumba ofuna ofu sande ate olina budde buddawo mu bange n'agaana nga olina kukita buti kati tewaddamu mulaba agenti wali obusigala omulaba namulaba n'afuuka mufere namuwanko ne mukwano gwange omulala mukwano gwange yali eyo Saudi ng'ayagala muganda we ajje e Dubai akole oba n'agamu neyamufunira visa ne air ticket naye yamufunira visa ng'alina ogula air ticket naye visa yatuuka ne expiringa nga tanabafuluma sijje saamanya oba yali ntuufu oba teyali ntuufu ye ng'agamba mbu kampani gyabadde agenda omuteekamu akole mbu tekyaliwo kati sente yabawa lifandi teyatuwa lifandi omuntu oyo kyamulaba sikyamulaba ne mu Dubai yavaamu okuba waŋŋamba kati bed space yakutuusiza tosobola mmanyawo nti weewano nogenda musaba seeva mukwano gwo nedda yaliwo n'agitunda yagitunda bed space naddayo ne mubanja n'agaana naye kati nze nsobola kubanja nti omuntu namubanjako n'agaana kati ng'ate yali yeeyita namulokole ng'agamba mulokole era ng'asaba balokole bano mbunywawo nywa kasoda simanywa soda nofune osimana yesu biki omulokole kikoli yamuwa ssente ze bulungi naye bambi n'azirya ng'omwana ali Saudi aga muganda wajja akole kyekibi kya Dubai nti buli omu kati wagende yafuuka agent ate batandika bakola ebituufu naye gye bafundikira ate batandise kuddala ate era mukola ebituufu kuba nange yantwala nange nemufunira omuntu naye ate yamubba naye nga nze yantwala naye ate namukuntwala ajjukirira ssente za covid yazoonoona nga nnimba naye ate nentuuka nekyo nenkyesonyiwa naye ate okutuuka omufunira omuntu ate ssente n'aziri neewuunya ate natamanya nti nooyo ayinza omufunirayo omulala nga 2 oba 3 naaba ng'afuna ssente kati olwo omulimu ofuna mulimu ki era nafuna gwa kiyumba nali nkolera Bayitale Bayitale bo baali batya Bayitale tebaali babi Abayitale naye ekikulu kati ebyenjala ate tebyali ng'eri gye nasookera wali obala ku ssente zo oba byali bitono butono nali mbala ku ssente zange balinga bansasula nga ze bansasulako zenna okugulako ebyokulya naye wali nali ndiira ddala ku zaabwe ssente zebavuze nga bo tebagula waka bagula byakulya waka abazunguza balya balyako kamuye nawaleka bisikuiti ye ekyeggulo kiba kiwedde nanywawo amazzi ekyeggulo kiba kiwedde kintegeeza waka bo tebasitookinga bintu ne basitookinga surplus nzisobola okulyako byaliwo naye nali sikkirizibwa kulya ku byabwe kuba olwedde baali ze bambuuza salary ne mbagamba then ne bagamba tugenda kwongerezaamu ssente bwe ziti obeere nga weegulira ebyokulya kati olwedde nali sisobola okuva nga ntoola ku byabwe naye ng'era nabo baali tebafumba bulunaku ndowooza kyobula abaagamba nti neefumbirenga kuba bo tebafumbanga bulunaku badde manyi ekitegeeza bakuwa ssente z'ebyokulya bampanga naye era akako obeera okakwatirira
ng'okabalirira n'otafa ku bulamu bwo bwe ng'oli mu kubalirira ng'okabalirira abaana b'ekyeyo oli mu bayitale tuli mu bayitale kati abayitale nazzaayo emisango nayononako mashini eyoza engoye bayombesanga tebakugoba tebangoba bo tebamanya nti kiri kiwuma nti kifa wa wakyonona mu bugenderevu nti just mistake kyayita amasanyalaze tewali bugenderevu naye oba nateekamu ebenga engoye nnyingi amazzi ne gatandika okuyita mashini eno waggulu gwe wali tobimanyi nali sibimanyi kati tuli mu bayitale bayitale ennyumba yabwe yali nnungi naye maama nga yona ejjudde amalirisa nga watu waabwe wandabirwamu wansi ne waggulu ndabirwamu ng'okulongoseza endabirwamu baba mu kasana munda n'ebweru abaana bazikwatako we bati munda n'ebweru ogenda ovaawo otanya lita 5 y'amazzi munda n'ebweru oba wansi ne wansi zalinga ndabirwamu wansi ndabirwamu ne waggulu flo nga nyumba inamba vira ndabirwamu vira nkitegera neŋŋamba flo nga bw'olaba tayiro zaffe zino flo yali tayizi mbadde nti newuunyiza wansi ne waggulu anti mbadde manyi ogamba wansi nti ground floor ne first floor first floor zali ndabirwamu nazo nga ndabirwamu ngaliyo ebisenge naye nga ndabirwamu kitegeeza nga ali waggulu asobola okulaba wali wansi kasita abikula kateni nga asobola okulaba buli kimu ŋŋamba ali waggulu azini nga bw'olaba ali wano nti waggulu abasobola olaba ali wansi vira ki ezo ziyudda kuba naliko mu dubai naleka basinasima dubai yali alubasha south yali alubasha south alubasha south waliyo eryawo zaali tosagiraba kuba ali mu kikomero kati obeera ogiraba otya nga ebeera mu kikomero kati tuli mu bayitale tujja njagala paka sitola this paka kati bwe tuwooli wano otuuka okomewo gy'olye ku ssente zo wano abayitale baddayo naye bano abaka bakolera oba emyezi nga 8 naye baali banteereddemu visa ya mwaka gumu naye nakabakolera emyezi 8 ne baddayo ewaabwe ng'ate awulira kuddamu noonya mulimu nenziramu nenoonya omulimu gwe nafuna baali ba Spanish nga bosi yali piloti bwe yali piloti naye nasangayo akafiripino kakulu myaka 5 akibina empisa embi nasangayo akafiripino ndowooza tekanjagalirawo olwakulaba ne katakwagalirawo tekanjagalirawo akafiripino akafiripino nga wekabuuza ekintu kadda mbubi naye kali kabakoledde emyaka 5 kati ze baali bandeseewo bali bakola 2 kati owokubiri yali agenda kati nga bandeseewo nzire mu kifo kyoli era n'oli yaliwo yali agenda bakubakko nga kalina empisa embi naye ne mbuuza lwaki ogenda naŋŋamba ojja kukimanya kasita nawe ogenda kukola wano kiki ekyo kale nga ndaba walungi bosi piloti omukazi akola naye tabeerawo ate ekyo kiyinza okulemesa nembeerawo nakolayo oba zaali wiikis 2 era wiiki emu ndowooza eyampanguba wiikisi ezo 2 oba wiiki emu nenaku ezigwamu ekyandwisaawo kuba nali nva bweru nga sisulawo kuba tewaliwo zewenyinza sisula nga waliwo 2 kati nga nva bweru nga bwenzija nga nsasulera olunaku lwemba nkoza kati oli yamala n'agenda netusigalawo noyo omufiripino olunaku lumu nali mbuuza omufiripino lero kutuusa masuuka nanzira mu bubi nga kumbe bosi omusajja awulira nze saakitwala nga kikulu ndowooza n'agenda olwadda ne bamuyita nabeera mu luumu simanyi bye baayogera
bwe baayogera ne bampita ne baŋŋamba mulemedde okukwatagana n'ono ate tetusobola kumugoba kuba baddewo ebbanga ddene tulekawo gwe omupya kati tuba tulina okukuleka ogende naye basasula akasente kange naye omulimu gwannuma bambi gwannuma era mu Philippine oyo bannange ovaawo ate ofuna mulimu mulala anti era oyo omukyala yennyini yansubiza ye n'ekirala olwo mwaka ki yali 2021 atwali tuyindi mu 2022 kati twali tuyingidde 2022 omwezi oba gwali ki 2022 waddamu wajja wano mu May waddamu linnya ennyonyi nga wakava mu kiyumba ekisooka wenajja 2021 mu May naddayo mu September 2021 kati watwala bbanga ki olyoka ofuna omulimu oguddako ebbanga teryali ddene kuba naddayo mu September nenfuna omulimu mu October nafuna omulimu mu October then abo ne bantwalizaako paka mu 2022 kati mba Spanish wakolayo ebbanga ki myezi 2-3 anti mbadde kunyumiza ino gye namala weeks 2 bosi yali pilot yannuma kuba nali nesunza okukolera pilot kati oyo mukazi yennyini kuba yali anjagadde naye nga talina kyakukola nanfunira eno mu Spanish mikwano gye nentandika okukolayo naye nawe waliwo tabu abaana nga balina empisa embi bannange baali myaka 6 n'emyaka 4 balina emyaka 6 4 n'ogumu naye owogumu yali wa special needs yali mulema teyali mulema naye yali awo nga baali bakyogera batya nga yalwawo oba ebintu by'okusensinga myezi 6 ye omwana kyakolera mu myezi 4 oba yayinga akikolera mu mwaka gumu okitegedde okutandika okwavula okuyimirira okulya yali leeti simanyi byali byabasawo ebyo nga sibitegeera bulungi kati abo buno bakolera bbanga ki nakola abo nakola myezi 6 olwo tuyingidde 223 223 kwati kati tuli mu 224 wuno anaatera okuggwako nabakolera 223 kati 223 wenaliyo akakazi kaali kakopi nga soda obusoda nga kamukulangira munywa soda wange ate nga agula maye ebintu byali bitera beera ku seero nga agula oyo wa seero naye nga amukulangira munywa soda wange wano ne kechapu nga amukulangira nenotera anali omusipanish ate nga gwayagala okulya oba otototo awo nali sigita nga nankira ate nga nawe ebintu bya 3 dirham 2 dirham 3 dirham ze sente meka muzayuganda ziri soda yali anti buberanga bungi bwe butye mu packet oba bweranga 6 3 dirham ze 13 ezawana 13 naye nga sebaddawo nakulangira munywa soda wange nga bwenkala buno obwewaffe buno wawe ujono soda wa bukane bukane obutono si ono wakipa bukane obutono kata akufunidde mukwano gwe bakulangira soda n'abaana nabo baalinga bavuma abagamba oli musiru totegeera wangi waliwo akaŋŋamba I wish you didn't come to our house. I wish you go die from outside. You go back to your country. Naye baali ne bazadde baabwe babavuma. Baali bavuma ne bazadde baabwe? Nga babavuma ate nga tewali kye babakola. Wangi? Tewali kye babakola. Nga bagamba, they are like that. Abaana bwe batyo. Bwe batyo nga bwe bagamba. Wangi? Era lunaku lumu nakuba akaana oluyi. Nagamba leero bansibye.
zaali incidents nyingi. Lumu twali eyo nga bagambye ntwali tugenze mu kapaaka nga tata bwatuleseewo ng'agambye abaana tebafuluma, jjukira ng'okufuluma likubo bazannya. Abaana bali babiri, omu so agenda nkumooli nkume n'ono, kati akamu kafuluma kaagala kufuluma bweru kadduke kagende wali bazadde baako. Waliwo distance okuva etuli paka n'abazadde gye bali nga kalina tambula wera kusala kkubo. Ne nkagamba togendayo, ne kalawalaze mpaka togendayo, ne kankuba empi nakawa siraapu. Kadda mu layini. Ne kadda mu layini, kalinda bazadde baako ne kabagamba. Naye era baali kusaidi yange ne bagamba nze nadde mugamba nga tawulira natandika okunkuba empi. N'abaana nawo abato baaliwo era ne bobigera nga bwe nange bwe njogedde, era balaba nga ko ke kali mu nsobi ne bandeka. Incident endala eyaliwo era nakawa siraapu, kakuba essimu yange wansi neyatika. Wangi ate nga muntu akola mu kiyumba omukwatira ku ssimu baaba. Kakuba essimu yange wansi neyatika, nakawa siraapu. Egyo mirundi ebiri ate nako kaali kagivala, naye okuva ku olwo ne kaba nga kantya, ng'era we nkagamba nja kukuba nga kasirikamu. Kakitegeera. Olwo tuli mu bbanga kiye nga era tukyali ndowooza 2022 awo. 2022 2023 yali 2023 awo. 2023 ngera omukazi yali ng'agamba, jjukira twali tukola babiri mu nnyumba, ng'agamba tumuliire emmere, yali apartment ya rooms 3, agamba tumuliire emmere ye. Omukazi oli yali ajoga ng'engoye tagamba osobola okusanga nga yeeyambudde mu kisenge kye, buli kimu kiri mu layini bwe kiti, yagenze yeeyambula buli kimu ne kiba nga kiri awo, mugende mubijjeyo. Nd'okuwooza engoye osooka lumulaga tuno nrooza, n'agamba ye rooze watulooza, ayina ez'engalo ayina eza mashini. Olina okugolola engoye, entumu y'engoye. Okay. Kati tujja tutya? Tujja kati lwali lumu baali bagenda, ate ebiseera byera biza baasyankalanamu e Dubai, naye nze Redden baali banteereddemu. Baali bagenda, yali ndowooza yali April June oba July August oba April, nga bagenda for vacation. Jjukira twaliwo babiri, kati nga balaba totulekawo babiri baaba, tuba tugenda nyumirwa nnyo. Ate olijjukira oli yali amanyi okukola emirimu gyonna, oli wokubiri amanyi okukola emirimu gyonna, amanyi okufumba. Ate nze manyi okukola emirimu naye simanyi kufumba. Ne baŋŋamba tukutamineetinze noonya ewalala, naye ne baŋŋamba mbu tukwaddeyo omwezi gumu, bansasula ssente zange omwezi gumu nga bwe noonya omulimu, olw'omala bajja kunkansolenga. Era kye nakola. Kati wafuna omulimu tewafuna? Okuvaayo Ngamba ng'ovuddeyo awo? Ebonava nafuna omulimu gye mbadde nga nkola. Ofuna waawo? Nafuna mu ba Netherlands. Bo wabalaba otya? Babadde balungi, nabafuna baakajja nga bampa ku ssente ne baŋŋamba genda otwale abaana bazannye, nga nkuba ez'enjawulo. Oba natukugejja paka wano. Ng'ogenda bweru n'ogenda mu restaurant, otutta abaana mu restaurant, omukazi omulese waka n'agamba twala abaana bange mu restaurant. N'abatwala nga ye taliiko, ne mulya, asaba kyoyagala ne mulya. N'osasula nga ate ssente ezasasula bampa n'ensasula. Balance omutwalangayo? Anti era otwalayo naye otwalako gy'otoddeko. N'olyoka obanyige empiki? Naye nakuba yatuuka ndowooza n'amanya ndayika mu kuba enjawulo, n'ampa kaadi. Kaadi nali nga sigyagala.
njagala nnyo okumpa cash nga njonoona waliwo eyaŋŋamba okozesa otya omutwalo ogwaddiramu mu wiiki emu nalinga ngukozesa nga njagala nze yaddemu ampe cash yaddamu nakuwa cash ndoza amanya mbaddemu kale nekyaviirako okumpa cash nekyaviirako okumpa cash kuba baali bapya nga bakajja nga tebalina akawunti tebalina ID eza Dubai kati nga tebalina bikolako naye ngaera bagala obulamu bwabwe bugende mu maaso kati bafuna akawunti oza ne balyoka batandika okuwa kaadi ne batandika okumpa kaadi bo basanze otya tebabadde babi kuba omukazi ate omuwala omukulu gwabadde nga alina ngaera amuyisa ngeri ya kiafrika omukulu nga mugamba iwe oli emmere ku tebo nga mugambe nti agijjewo agiteeka eri mu sinki eyozebwe naŋŋamba bwakuvuma nga mugalire mu ttooyi mugalire mu kisenge kye anvudde sikagaliddeeyo naye era obwana bubeeramu empisa embi naye mbadde nga nkagamba nga nja kugalira mu ttooyi ngaera katya kasita nkagamba okukagalirayo nga katerera mu layini kali mu myaka emeka olwokko 9 naye omwenda aba akyayi mwana muto anti agobeera n'ebigambo abo akugamba ekigambo n'olaba nga osooka kukakuba ne kagwa muli naye n'okeesonyiwa olwogo obwana bwe bwaleetanga obuzibu okka abaana abakulu boosobola bagumira omukulu osobola omwewala nomanya oyo bwati osobola nokukola ekintu nomanya yagenda okugamba nga atanaba bigamba naye kali akato baaba kati gy'ovudde okukomawo gye navudde okukomawo yo tolina kyosanzeeyo kibi ebibiira bivaamu okuyombayomba kuba tewali muntu ali perfect boswani tali perfect nange siri perfect mba mbyokola nayoza nenyono n'essaati manye essaati zebambala za bbeeyi zirina entondo gwe eva oyononera mu kwoza oyononera mu kwoza essaati zebambala za bbeeyi zirina entondo naye zo essaati yali nene egenda okuba mashini ng'etoniye baavumanze ojoyiza mu mashini ki era eyoza engoye ng'ate yetuyetu yoza engoye anti kati ye yagamba ye bwagamba nateekamu tayimu nga nnene ng'ate nalina teekamu tayimu nga ntono kale gwe nga tusobola mugamba nti bana ekino nakino mbadde sikimanyi ate abeera takimanyi kuba essaati mpya kale ye yaŋŋamba nti essaati zibeerako kati nga onagula olugoye bubeerako engeri gy'olooza ne bagamba dry cleaning oba dry wash bwe batyo oba naye ekyabaawo olwedde naŋŋamba olukolo lyaŋŋamba bwe ziba nga olugoye lupya bwe lulekaawo nze njala lukwata nga ndoozi naye kati ng'agamba engoye empya naye ng'olaba engoye zijjula ne zituukawo ezo nga tetazoozezza omusajja olumu nagamba olugoye lwange bwe ne bwe lutunulirwa nga lukyafu ate tosobola kutuma mukamaawo nti genda oyoze engoye ngera olina oduzooza kati wabiyiga mpola mpola abiyiga naye era engoye munaye bagula za kigagga olugoye olwoza otya ate ne lutonibwa butonibwa oba n'olwoza olulala ne lugejja ne lunaanuuka ng'olwoleza mu mashini no navaayo nga ŋŋambye engoye zendaba zitasobola kwoza nzitwale for dry cleaning twalinangawo dry cleaning eri awo kumpi naffe ng'olaba nga tosobola dduwoza zitwale ku dry cleaning olukomyewo kati dry cleaning nga wali okusasula ssente nga yasasula nga nti bampa kaadi kwa kadi ng'ozitwalayo then owayo kadi nga batemako ng'olukomyawo password nga yakuwa password ayi tebyaliko ne password nali ngimanyi naye tekwaliko teekako password oteekako buteesi bwoti nesasula anti waliwo gye twatambyeyo nga bagisambusa kadi bwe bati era ne buuma bwe buli wano bawusaamu boting wano kati bwe bayita bu mobile banking osaamu kadi then ng'olina okusaamu pin
ekyo kikolebwa ng'oba kaadi mpya nga mpya tebaginagikozesaako naye oteekamu pini omulundi ogusooka then otandika no swiping oteekako buteesi. Kati nakomyewo okulaba kofanagi zange bizinesi zange ku baana bendabirira nja kumala nzirayo. Kale emboozi mugiwulidde. Tewandyagadde kulaba ku baana bendabirira. Abaana tunaddireyo story tunagiddira. Nga mwebale kujjako emidiya essanyu lya bonna eritandikira. Emboozi mugiwulidde tujja kwongera okukyaza abalala ku nsonga ez'enjawulo okutegeeragana okulala. Woshiga eno story mugiwulidde ya Nansubuga Teddy ng'ali Dubai. Tumanya tuyinza okufuna ku Saudi Arabia, tuyinza okufuna ku Oman, nti waba n'abekyeya abali mu Europe. Woshiga naye kambuuze nga tetunakuggalawo. Gwe tulina mikwano gyo gy'ofunyeyo eyo? N'emikwano mingi. Bo tebasobola batumirako ne bagamba tumidde banaye gundi n'obamenya kubanga mu story yonna siwuliddemu nti gundi yali bw'ati gundi yali bw'ati. Mbalina nina mukwano gwange bamuyita Fifi bestie wange, ne wabeerawo Zalisi, ne wabeerawo Sandra, ne wabeerawo Fazira, ne wabeerawo Katrina, ne wabeerawo Susan Masavu, ne wabeerawo Morini, ne wabeerawo Jaffa, bangi. Kihuli kikyava ku ky'omuntu mu Masavu kiki? Munene anti namungi w'omuntu. Abeera namungi w'omuntu batera okugamba omuntu aba munene bw'ati abeera yakoza mu Lake Victoria. Yakoza mu Lake Victoria? Yakoza mu Lake Victoria. Simanyi ekyo naye namungi w'omuntu kyeba amuyita Masavu. Mwebale ku yeyo tusobodde okubatuusaako wano ku emidiya essanyu lya bonna bitandikira. Ndi ku TikTok nze First Daughter we Dubai. Bankebereko bagambe bampe follow. Bane mu following bamita First Daughter we Dubai. First Daughter we Dubai. Baida ate naye nekirala promoter. Ngomulawa promoting ategeka ebifuluzi ziti bazita cruise. Boat cruise. Boat cruise, yes. Ategeka zi boat cruise abadde ayagala osobola omwebuuzaako n'omunoonyaako n'omanya nti nuko n'omugamba nyabo omukozi w'ebivulu. Abali mu Uganda nga mwagala okujja okulya ku ssente musobola okuneebuuzaako mujja kucekinga enamba yange mu bayo. Namba osobola ogifunanga ku platforms zonna ez'enjawulo ku TikTok ku Kakooli. Ndi ne ku YouTube. Nawe na YouTube channel. Teddy Teresa exclusive. Teddy Teresa exclusive. N'endala bagita Teddy Teresa. So, bye tusobola batuusaako. Waliwo n'ono omwana gwe ndabirira ennyo. Ayina eddalu. Kamutumireko. Bamuyita Loziyo. Ekyana ekyo bana. Era kitumiddeko nnyo. Hi, I'm in the birthday girl. I'm a friend. Hi, I'm not the birthday girl. I'm the birthday girl. Hi, I'm not the birthday girl.